Vidiyo eno egenda bakwasaamuko ku nnaku era nkimanyi ow'emmeeme entono n'ow'omutima omunafu ojja kuyungula amaziga okaabe ng'owuliriza vidiyo eno oba ng'ogiraba. Abaana bammwe bwe muleka e Uganda ebintu bye bayitamu bisinga nammwe ku ebyo bye mwayitamu. Abamu ku mmwe temwabiyitamuko. Abaana bammwe bwe mwaleka e Uganda naddala ab'obuwala batyoboolwa, bakakibwa omukwano, babagisaamu embuto ng'ate baana bato nnyo nnyo nnyo. Abamu mufuuse bajjajja nga temweyagalidde, mukaabya amaziga ate nga mukyagakaaba. Kati njagala owulirize. Kadaama yakera ku makya n'akwata omwana we ow'emyaka 8 n'amulekera bazadde be. Kadaama n'agenda ku kyeyo. Atuuka ku kyeyo akola, omwana we amulekedde taata we ne maama we abamuzaala abazaala Kadaama. Taata wa Kadaama yatandika okutunuulira muzzukulu we n'amaaso amabi. Muzzukulu we muwala yatandika omutunuuliza amaaso amabi, amaaso aga sitaani ng'ayagala mutunuza mu mbuga, era kyatuukirira. Taata wa Kadaama ono yatandika okukozesa muzzukulu we mu bikolwa eby'ekintu ekikulu. Omwana nga wa myaka 8. Omwana bamukozesa naye ng'amukozesa jjajjaawe. Omwana aweza emyaka 13 yakajjamu embuto ezi, embuto 2 zonna embuto za jjajjaawe. Amukozesa bw'amufunisa olubuto ng'olubuto aluggyamu, amukozesa bw'afuna olubuto ng'olubuto aluggyamu jjajjaawe ate nga taata wa Kadaama. Ekisinga okuluma mu bino nti ne maama wa Kadaama ensonga zino azimanyiiko, era nga ye yawaayo muzzukulu we oba omwana wa Kadaama ono abe nga yeebakanga ne taata wa Kadaama oba jjajjaawe, nga maama wa Kadaama agamba nti tayagala bbaawe ayende ebbali, tayagala bbaawe ayende ku bakazi ba ku kyalo. Kisingako omuyimo gwe n'agukakkanyizanga ku muzzukulu we oba ku mwana wa Kadaama. Omwana ku myaka 13 yakajjamu embuto 2. Bw'oba ng'oli eyo nga waleka omwana we Uganda naye ng'omuntu gwe walekera omwana wo akasente akatono k'omusindikira, omwana alya, omwana asoma, ajjanjaba bw'alwala, omwana musanyufu, omuntu oyo mwebaze. Omuntu oyo mwebaze. Abantu abatukuumira abaana ne babakuuma bulungi nnyo bantu batono nnyo, kuba n'abantu bennyini abantu baffe tebasobola. Kati Kadaama azaala omwana byamugudde mu matu, naye omutima gwamenyese, asiiba akaaba, asula akaaba. Taata we amuzaala okukakkananga ku mwana we n'amukozesa, n'amufunyisa ng'embuto nga we baziggyamu, ng'ayambibwako maama we. Kadaama omutima gwamenyese okuwulira nti omwana we ku myaka 8 kwe batandika omukozeseza, ku myaka 13 bakamugisaamu embuto 2 nga byonna byonna bikolebwa bazadde be abamuzaala. Njagala nkutuuseeko vidiyo eno gyewulirireko, nkusaba okampeera obudde kawanvu ne kampeera obudde, kajja kukuleeta amaziga n'ennaku naye kampeera obudde. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Mwana gwe malayika obulumi bunyita mwana gwa kaana kange kubuula. Okimanyi nasanze omwana wange ow'emyaka 13 nga yakajjamu embuto 2. Bwe mpulira afa, ekisinga okunnuma nti maama wange yazimuggyamu. Taata wange nzaala. Taata wange yakera ku makya n'azaala y'ate yafunjenya. Njogereza mwana gwe, njogereza tekitangaza abadde bakakumwana wange. Yabadde amaziga 8. Wanakweka obulumi akaana kange mama.
Mukwano gwange ono abadde amaze emyaka 7 ku kyero. Yasookera Saudi naye ng'atanaba genda Saudi. Yaleka muwala we nga wa myaka 6 n'amulekera bazadde be n'amukwasa maama we n'agenda e Saudi. E Saudi yakolayo emyaka 2. Muwala wa mukama we yali asomera Boston n'afumbirwa eyo n'azaala. Ne yeetaaga omukozi ndowooza ne bibeera difficult omufuna ewalala. N'ateesa ne Shirat n'ateesa ne mukwano gwange ne bateesa naye agende Boston. Era bw'atyo n'agenda e Boston gy'abadde amaze emyaka 5 wegatekedde Saudi gy'emyaka 7. Abadde ng'aweereza obuyambi era yazimbira maama we ennyumba ne taata we abateerawo kyonna ekyetaagisa ng'omwana. Naye mwezi gumu emabega abadde buli lwayagala ogezaako okwogera n'omwana nga bamubuzaabuza nga mama amubuzaabuza nga mugamba omwana ali wa ssengaawe. Kati n'alaba nga kisusse omutima gw'omuzadde ne gumulumira n'alinnya ladda n'akomawo e Uganda. Bwe yakomawo e Uganda teyagamba abazadde be nti akomawo. N'atuuka ewaka yasanga muwala we ng'atudde mu bbaafu y'eddagala. N'abuuza maama omwana n'alwala n'otamwamba. Maama we n'amugamba just abadde wa ssengaawe naye yakomyewo nga mulwadde tumaze omutwala mu ddwaliro kati ndimuwa ku ddagala erya habo. N'agezaako ng'omuntu nti asitule ku mwana oba ayogere naye nga omanyi omutima gw'obuzadde naye nga jjajjaawo oba maama w'omukwano gwange maama wa Shirat jjajja w'omwana nga abalemesa nnyo okubeera nga bali bombi. Ayagala nnyo okuba nga baba bombi naye abeerawo. Kati neyeekingira agamba lwaki buli lwenjagala obeerako n'omwana wange maama nyumiza. Bw'atyo n'asala olukujjukujju ye nno nga muli alowooza nti oba engeri n'omwana gye yali atambulamu ng'alinga ali mu bulumi alowooza oba omwana yasoba oba yasuubire nga maama tayagala ntye. N'asala olukujjukujju n'agamba maama we nti kanntwale mugulire engoye engeri gye sisobola kumanya sayizi ye nakyayagala. Maama n'akwata omwana n'agamba sooka omumpe ngende mukoleki mufunire engoye. N'abuuza omwana we 13 mufunire engoye. N'agamba nze mmanyi ennaku yange n'akaana kange ng'olwo maama yayogera. Bw'atyo ne bayingira ekisenge ne badda. N'akwata omwana n'agenda naye n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro bamukebere. Bagenza okukebera omwana ng'omwana ali mu kuvunda wansi ng'omwana abasawo bamugamba nti omwana we yaggyeemu olubuto ng'ate bamugamba lulayika si lwe olusoose olw'engeri gy'afaananamu. Mukwano gwange n'asooka azirika. Bwe yazza engulu n'atuuza omwana n'amugamba mbuulira ani yakusobezza mwana gwe. Omanyi ensonga lwaki ne jjajjaawo tayagala mbeere naawe amanyi nja kweraliikirira asigenda kugamba jjajjaawo gwe mbuulira. Omwana ng'akaaba bukaabi. Omwana akaaba bukaabi. Ekyavuddewo n'agamba oba twagala kumbulira nkuzaayo wa jjajjaawo ate ngende kyokka mbadde nkunoonya nga nkutwala. Kati omwana bwe yawulidde ku ky'omutwala n'agamba maama
Mama kankubulira ekituufu. Naye mama togamba jjajja. Mama togamba jjajja ajja kunzita. Omwana namugamba, mama laabo wagende mu bazungu nomala emyaka 2. Jjajja yanzigyayo mu kisenge, jjajja mukyala gye nali nsula ne bannange nantwala mu kisenge kye naŋŋamba tandika osimanga wansi awo mbakuume. Nkuume jjajja mukyala ne jjajja mwami. Kati nti yasulayo ennaku nga ziizo. Jjajja mukyala mwennyini maama wa Shirat n'ava ku buliri n'ajja wansi n'amugamba webake kyabugazi jangu ekole. Jjajja mwami n'ajja. Jjajja mwami n'akozesa omwana omuzzukulu we, omwana wa muwala we ddala nga wa myaka 8. So omwana n'agamba kyajjanga kibaawo naye ne bamutiisatiisa nti bw'ayogera bajja kumutta. Omwana n'agamba kyajjanga kibaawo nga kibaawo naye nga byogere ntya nti kyatuuka ekiseera ne bamufunira luumu eyiye ng'alina emyaka nga 10. Ne bamufunira luumu eyiye nga jjajja mwami lwayagalidde lwajja yamufuula mukyala namba 2. Nti yafuna olubuto nga myaka 11 era jjajja we n'amutwala mu ddwaliro ne bajjamu olubuto. Bamala okugyamu olubuto ne bamulinda n'awona ne bamutandika neera. Naye nga bwe bayogera ne maama we ku ssimu tebamukkiriza kwogera yekka. Kyasigala kiripiitinga paka era we yawezezza emyaka 13 era n'addamu n'afuna olubuto olulala. Era kwe kuluggyamu ku luno ebyembi. Ndowooza mu kuluggyamu lwakusiba omwana bange. Bw'atyo bwe yasanze omwana we naye kalakasaako n'abuuza maama we lwaki wekola ekintu ekyo. Maama we n'agamba ye yali tasobola kugumiikiriza mukazi mulala kujja mu maka ge. Waakiri muzzukulu kabagaba n'emmaali y'omusajja. N'amubuuza omwana ow'emyaka 8, omwana ow'emyaka 8 bimusobedde tamanyi kyakozaako. Tamanyi oba abazadde be abakolera ekibumbi babiri. Akaana ke tamanyi bulumi bwe kayiseemu okuva ku myaka 8 mpaka okumala emyaka 7 tamanyi. Kale katugale emyaka 5 okumala emyaka 5. Kale n'otunuulira nga taata waakuzaala nga yakkakana ku muzzukulu we oba ku mwana wo n'amukolako ebikolwa ng'ebyo eby'ensonyi, ebikolwa eby'ekintu ekikulu, ng'omwana wo muto myaka 8 n'amufunyisa embuto bwe baziggyamu. Omanyi omuntu okuggyamu olubuto ku myaka 13 omanyi kye kitegeeza? Olutali lumu ezitali 2. Omanyi kye kitegeeza? Nga naawe omuntu omukulu olufuna gwe ayiribye atobye n'ensi eno, ensi gwekulubodde n'oggyamu olubuto ne lukuyisa bubi ni olwo omwana. Mu butuufu ono omwana mulowooza ekisookera ddala maama we tali Uganda, taliiwo. Eyandibadde amubudaabuda taliiwo. Maama we ali ku kyeyo. Abantu be yamulekera bajjajjabe be bamukola ebintu bino ng'ate bali babiri beegatta, taata ne jjajja musajja ne jjajja mukyala. Be batuusiza ku mwana ono ku bino ebintu be bamulabizza ennaku gy'alifa teyeerabidde. Mu butuufu omwana ono bw'alikula agenda kuba alowooleza ki ekitonde ekisajja.
nga jjajjaawe kennyini yabadde amuabusinga sexually. Tasobola kwekubira mulanga, tasobola kugenda ku poliisi, tasobola kukola ki kubanga baba batiisatiisa. Omwana ono kati basoba nga bamutiisatiisa nga bamugamba kooliyogera tuli kutta babikola. Naye nze kino nkibagamba nnyo mwenna bankuba kyeyo nti bw'obanga wakeera ku makya n'oleka omwana we Uganda n'ogenda ku kyeyo okole ne bw'oba osindika emitwalo 2 naye ng'egyo emitwalo 2 omwana wo alyako 5,000 ne zimukka mu vvi n'azirya. Muganda wange kiba ky'amaanyi era omuntu gw'owalekera omwana oyo mwebaze. Abantu bangi musindika ssente naye nga n'omwana wo ne school fees tebamumusasulira. Musindika ssente naye ng'omwana wo n'eddwaliro tebamujjanjaba. Bakugamba omwana alwadde naye nga bakusaba treatment wa mitwalo 10 ne bamugulira panado wa nusu 5. Kakati tetumanyi ku nsi ya Katonda eno abantu baagala ki abaffe. Kati Kadaama ono kyawulira eri bazadde beggolooza kiki? Abamuzaala ne bakakana ku mwana we ne bamukozesa ebintu nga wa myaka 8 emyaka 5 nga jjajja akozesa omwana amukozesezza okumala emyaka 5. Oyinza okugamba yawasa mukazi wakubiri. Sijja kulimba nange obulumi bwe mpulidde nga mpuliriza vidiyo eno bwe bulumi nkimanyi nawe bw'owulira ng'omuzadde ate ng'omuntu alina omwana e Uganda. Naye obanga omuntu omanyi abantu bano bemulekera abaana si buli omu nti mubi. Bantu bangi abalungi naye ate ababi bangi. Abalungi bangi naye ate n'ababi bangi. Omuntu asobola okukuumira omwana wo bulungi naye nga mukwano gwo n'akuuma omwana wo n'amukuumira ddala. Omuntu asobola okukuumira omwana wo nga maama wo n'amukuumira ddala bulungi. Omuntu akukuumira omwana wo nga ssengaawo n'amukuuma bulungi, nga bbaawo n'amukuuma bulungi. Naye ate abantu nga wembamenye basobola okutta obulamu bw'omwana wo ng'ate bantu bo ba famire ne babusanjaga ne babwonoona ne busaanawo naye nga bantu n'ogamba ne bannange omuntu owange yali ku mwana wange yamukola bwati ne bwati ye babikola. Kati jjajja ono kagwa ensonyi ye gyali omunnange musanyufu naye nga Kadaama omutima gwamenyese ye mukazi wattu ali mumaziga ku lw'omwana we. So n'olwekyo twekwase Mukama Katonda naye ensi si nnyangu. Abatukuumira abaana bwe muba nga babalabirira bulungi mubeebaze mubasiime okubakuumira abaana naye kitono kye mulina kuba tolina kintu kyogenda mumusasula. Kuuma omwana obanga amukwasiza obulamu bw'omwana wo mu ngalo bwe buti n'omugamba nti bwobwo ngenze kuyiriba. So temubeerabiranga. Omuntu akuumidde omwana wo bulungi tomwerabiranga. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi mweraba.